nsaba mutangire kyabazinga wonna waali ajja ku video leero yali manya kyalimpa eyo nayo nkisabe mu lume kutu ajja bere ku video eno nsaba mutagingire eyita ine bantu wa Busoga Jovi ya motesenya bere ku video eno nsaba mutagingire mbega eyabaddaze mu national platform omukyala gwe bayita Winfred anakandira bere ku video eno nabala video jine basanga then tugende maso nga bulijjo abo bavuddewo sigenda bwa kigulaji sigenda bwa kalozo ngenda kuyisa akalankamu then tusibule video wabula na security alert. Alright, kamali okuyisaawo akalango kano abana Uganda mwenna abawangaale mu ggwanga lya America saako ne bana Uganda bonna baagala enkyukakyuka okwetola ensi yonna abakulembeze baffe abatwala ebisinde bazeti chapters okwetola ensi yonna nga bakulemberwa abasiisidde mu America bategeeza era akalango kano nga batuuseeko bulungi nnyo bategeeza nti USA No People Power 2026 fundraising drive which will take place on 12th April 2025 at 7 p.m. Ugandan time, organized by the chapter leaders via a Zoom meeting. The meeting ID is 666-522-5668. For more information, please contact them at this telephone number, +720-296-3611. Kakabadde mu lunyimbo oluyaddigobe. Abakulembeze aba national platform saako amanyi g'abantu abawangalira bweru w'eggwanga nga bakulembeddwamu abakulembeze abenkalakkalira abatuula mu ggwanga lya America babategeeza nti bagenda kuteekayo enteekateeka ey'okusonda ensimbi nga twetegekera akaloovu omwange aka 2026 enteekateeka eno egenda kubeera ku mutimbagano ku mugenda okusinkana muwaye mwogere bigambo enteekateeka eno ejja kubeera nga naku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna omwaka 2025 ng'etandika ssaawa emu ey'akawungeezi ku budde obwaffe obw'e Uganda. Enteekateeka eno bambi etegekeddwa abakulembeze ba chapters bonna okwetola ensi yonna nga mugenda kubeera ku mutimbagano oguyitibwa Zoom nga endagiriro eneekwanguyira okugenda ku meeting eno yeno wano wammanga gye tuyita endaga oba gye tuyita ID identification oba ekisomoza enakuyingiza mu meeting eno enamba yakyo 6-7-2-5-6-6-8 ng'oyagala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu yaabwe y'omu ngalo kasala ba 720-29-3-6-6 ojja kuba otegeera ebisingawo ku ndagiriro ya Zoom meeting eyo nga bweneeba mugitegedde bulungi nnyo yeeyo. Alright, bwe mmalaawo njagala kusooka kuyisaawo kino kirango kya nnaku njala twala okusaasira kwange eri ba comrade bannayuganda bannange ffenna bwe tuwangaalira mu ggwanga lya Butuluuki okwetolola ebibuga byonna n'amasaza agali mu ggwanga lya Butuluuki. Akakiiko akafuga bannayuganda bonna nti kitalo nnyo ddala ekyokufiirwako omuganda waffe Ssemuyaba ffenna gwe twakazaako eya Jajja Stone. Jajja Stone ono yafudde ndooza ku lunaku lwakutaano akawungeezi ng'avudde ku mulimu Allah bwe yamujjuludde. Kale nsaasira abooluganda mukono emikwano omukyala abaana ne famire nti Jajja Stone yatuvudde ku maaso kitalo nnyo okufiira ku mayawanga ng'ewaffe tuleseeyo olw'okuba nti embeera mbi ne tujja okunoonya ekigula Magala Eddiba ne twesanga nga ebeera ntuuko gy'oba olina kubanga gy'oyitamu n'ekitalo nnyo muganda affe ono ffenna gwe tumanyi nga Stone ng'amanyi g'amatuufu ye Ssemuyaba yabeerako ko mu Buwarabu n'ajjako n'ano Butuluuki Allah we yamujjuludde yoyo muganda affe gwe tuyita Stone Allah gwe yajjuludde olunaku lwakutaano kitalo nnyo lwakuba nti ono face tosobola giraba eriko masiki naye nga yoyo muganda affe Stone Allah bw'atyo bwe yamujjuludde kitalo nnyo ddala. Sijja kuzannya katambi olw'ensonga nti obutambi buno abantu abamu munnange balina embeera embi ate nga tuli ku live video sijja katambyako naye nga kitalo nnyo abacomrade ffe mwenna bannayuganda bawangalira mu ggwanga lya Turkey naddala bawangalira mu Istanbul muganda ffe abadde abawangalira Kutlush musaza bawangalira Kutlush musaza le Shishiri ku kyalo kye bayita Firikoy abadde awangalira mu Istanbul mu gombola gye bayita Shishiri ku kyalo bakumuluka gwe bayita Kutlush ng'ekyalo bakiyita Firikoy era nga mwabadde akolera emirimu gye ala yamujjudde olunaku lwakutaano
fenna lyekkubo kyekyo nno kyenjagadde obategeeza then tulyoke tusimbule video eyatulese olwaleero. Alright, video eyatulese olwaleero kansooke mmale okuyisaawo obubaka buno bw'okwebaza ebansobi bweteebaza. Njala tola mukisa guno okwebaza bakomredi n'abakulembeze bonna aba National Platform abawangalya mu ggwanga lya Canada. Abakulemberwamu abakulembeze bammwe besijja kumenya mannya kuba muli bangi nnyo naye nga jjo mwasobodde okugenda okwekalakaasa ku hoteeri awo mukulu Deputy Speaker Tayiwa gye yabadde agenze ne ambassador n'abantu baabwe okugezaako okufera abavujjirizi b'ensimbi ti Uganda eri mirembe nga balina program byabwe bali bakulembeddwamu eyeyita kati acting ambassador mukulu Anne Kajeke yabadde abakulembedde nga ne speaker Deputy Speaker abaddeyo Tayiwa mubalina balidde okubanga mwakoze omulimu ogw'okulekalakaasa temujjanga okukola ensonga bana tulina bazoganya mpaka kuwulira bubi. Abatalabye kwekalakaasa okwo kuli ku page yange ey'Akajubi Fred 2 kwe kuli bino bili ku bufaane bakomredi basobodde okubanga babeerayo mu kwekalakaasa okwo. Mwebali nnyo mubalire ddala abakoze omulimu ogwo temujjanga okwo iyo team n'abalala batasobodde kujja mwebali nnyo mubalire ddala abakoze omulimu ogwo. Njala kuyita mbwabudde tulina butono nga mukimanyi ntubudde tubana butono wano ku live iyo team yakoze omulimu ogwo abasobodde okulabisa Deputy Speaker Tayiwa n'abantu baabwe erimu ku tiimu y'abazungu abadde bafereddwa speaker ne banne Deputy Speaker ne banne abadde babuzaabuza abazungu bantu balina ssente wano wabadde conference eyo gye bali bategese oku Deputy Speaker Tayiwa n'abasajja ba ANR badde bakolera emirimu gyabwe ne baganda afe basobodde okugendayo ne bekalakaasa kyaviddeko speaker okudduka n'okukyusa hoteeri emisinde ng'abasajja n'abakazi bamutaamidde. Obumu ku butambi obwabaddeko mu conference ya Floppies oluvannyuma lw'okubanga project baagikubye n'egwa bwe buno ku butambi obumu. Mugira bankalunzi bwe temuli bantu. Kankabaddiremu kamu. My name is Colonel Hope Barigi. For those who find it difficult, simplify it to be. There's more video ezabaddeyo. The treatment part of it. Uganda has made significant strides. You're acting ambassador Katesa is in Canada. As part of the broader strategy to combat one of the country's leading causes of mortality by rolling out the R12 malaria vaccine. This was recommended by the World Health Organization in 2023. This rollout builds on Uganda's inclusion in the 2020. All right. So bakomredi mwenna abo mu Canada bali nnyo mulimu gumwakoze ogw'ettendo ngezaako kukiriyalinga wano gundi yange mwenna tadde information eno kubamba njala kiriyalinga mbe nga ndabanga buli kyembawa nkijjamu nemba nga ngenda ku kirala. All right. Kati katugende ku security alert then tuleko tusimbule video ey'ombulange Mengo buli omu ategeere. Katugende wano ku security alert tuva ku security alert tusimbule program ey'oli mbulange Mengo buli omu akole ki buli omu ategeere. Security alert esooka njagala egende eri mwenna bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya Bungereza. Ku Lwokutaano nazze nenkola video nembabulira information ekwata ku dduuka lyammwe kadde erya muganda wammwe Pascal Sekasamba engeri gye lyaguddemu n'abaali baddemu ku mukono disuula mwadde mulooza byakusaaga manyi information esookera wano byagenze okuva olunaku olwaliro nga n'omutabani yennyini Sekasamba gwe yebalekera omu ali flexible era friendly abadde abayambako okubaguza ebintu yavudde n'akola video okubalaga kyekituufu. Mu nkola eyo bagezaako nnyo okulaba nti buli bizinesi yonna eyingirwa mu bannayuganda First Family egitwala nga bayisaamu n'ebintu ebijja bafuukira ezzike gye bujjako nga mbirya. Kale gwe munnayuganda ali eyo
omuntu yenna agenda okutekinga over edduuka lya Pascal Sekasamba nga ataddemu ebintu ebiva Uganda bw'oba okyagala obulamu bwo togendayo kugula kintu leka aba NRM n'abafere abava Mengo abakola enteekateeka esula edduuka eryo n'okusula Nnyiribyo bo babeeremu ebintu byasula Sekasamba mulimu Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne David Wasajja n'abasajja beefula basajja bakabaka abali e Bungereza amanya njagafulumya very soon omwana ono yazanye yakoze ka video nga bategeeza nti agenda kufuna edduka opposite wagenda oteka business ze mbasaba ku omukwano gumwalaga Pascal Sekasamba mugulage omwana ono kubanga ali flexible mirimu gyakola wabula temwetantalo genda mu dduuka lye ly'abasajja lyasudde ly'omwana ya Sekasamba ne mugulayo ekintu mugenda kumwetya bidda akabazzi kugulu kubanga tukimanyi banonye bote bakendeza bana Uganda abali mu ggwanga lya Bungereza kanzanya katambika nenga nabadde bagabye ku Friday mission eriwo na buli kimu n'omwana video nakola ka video katimbala obulamu abali e Bungereza mwagala nnyo okulya nkuzibwa n'okuba yambako ebintu ne mission yasula omwami ono n'edduuka lye ye mission egy'okubasuula kaka nakatambi. Hello everyone, I'm Nathan Bossa and I'm making this video to inform you, our valued customers, that we will no longer be at 36 Upton Lane. It's been an amazing 30 years, and as we approach the year mark since my father's passing, I'd like to thank you all for your continued support, your kind words and your encouragement during this season. And the community, you've been an immense help. And I would like to ask, as we enter this new season, I'll keep you all updated with what we have planned next. We're in the process of acquiring a new location, which many of you may know is across the road at Mugalu. And we hope to continue building our father's legacy there and to continue to provide the fresh produce we have been supplying to you from our dear home, Uganda. Thank you once again. I appreciate you all. And I will keep you all updated with when we will start bringing in food again. God bless. All right. Mbinyonyola abantu amanyi oluzungu omanyi oluzungu lw'Ebungereza lwawukana ku luzungu lw'enjogera lwawukana ku luzungu bannayuganda lwemwogera bali Uganda ne Bungereza yennyini waliwo enzivunula y'oluzungu enjatula erimu enjatula nga mukaaga waliwo simala ave Sussex owe Sussex bwayogera totegana vaabuvi kubanga tojja mutegera we Liverpool bwayogera vaabuvi tojja mutegera be Scotland Olungereza mu lulabe edduka kati gwaga nti oli Uganda omanyi okwogera Olungereza ka bye bye nkulamusiza kufe twogera ku tutegera otonotono namwe mutegera ne bwoga nti ogenda Bungereza oyogera Olungereza lwayo maama ekiri e Bungereza enjatula y'ebigambo abe Sussex Liverpool Scotland oluzungu lwa tosobola naduulira n'ennyukuta ezimu n'enzivunula y'ebigambo nzibu nnyo sijja kulwawo njagadde bategeeza mu ngeri yonna n'oyo katumute naye tumugye waawo kati katugende ku nsonga za security alert ey'emu eyokubiri ino. Alright, Mr. President wonna woli mmanyi oli mu ggwanga lya Bungereza essaawa zino we bali kutambula bulungi anazze ne bategeeza mwenna ekiwayi ky'abakyala bakulembeze mu national platforms akune mu people power wa comrade mwe ne bafoot soldier ne bategeeza omukyala gwe bayita Winfred Nakandi namubalaza ebifaananyi ne bagamba ebintu byakola na biki byonna byakola kati abasinga obungi nabagamba ekigambo baganda banya ne mutakitegeera naye njala bannyonnyola akabano kaali katusensera nga bangi abeeyita abaganda banya naye nga Banyarwanda piwa kansooke nkole disclaimer mumpulira bulungi nze nga Lumbuye siri against Munyarwanda yenna wabula ndi against n'empisa zaabwe zine bbiri kye bayita supremacy okwagala okutuula ku bantu abalala bo bakulembere be basanze mu kitundu ekyo kye kimu ku kizibu kyange ekizibu ekyokubiri kwekutta ebintu ebiri killing and supremacy omuntu okusanga ng'otuddewo n'ayagala akugyewo ata yeefule nti yennyiniwo era akulemberewo byebintu bibiri byesaagala ku muntu ayitibwa naddala omutuusi so sirina buzibu na Munyarwanda kuba ffenna tuli Bafirika naye ekizibu kye nnina ku bantu abo biri ebintu ebiri era eyo tosobola kunnyonnyola supremacy n'okutta ebintu ebiri bibiri bwe Museveni akola so sirina buzibu na Munyarwanda yenna kati gwawuliranga
ebiga byenjogedde bikulumanya kitegeeza you among those people abalina supremacy n'okwagala okutta abantu bo babeerewo mukitegedde bulungi okuva olwaliro no abanyarwanda bantu nga ffe era abamu bannayuganda abamu banyarwanda fena tufuula ku lukalu lwa africa but ako obuntu obwo bubiri okweyagaliza okuvujjawo abantu bo babeerewo n'okutta byebintu byange byendi against nabo kyekyokka oza mukitegedde olwaliro kati Mr. President bwe navaayo ku lwokutaano nempa information ne comedy ya simu yagiwadde n'abalala bagiwadde ngenda kusaba for the first time olw'okwolera ba comedy abali ku kitebe ne mu national platform nkusaba mutuule mutandika okukola kye tuyita dismission abantu mbawandikira mbona temukyateetaaga kubeera mu ffe buli lwoddira omulabe wadde omulabe oyina omuleeta close naye bano abantu balina ka element kali ak'obutaswala ate bakomedi baffe abamu bali galibo bangu nnyo baakuwa nsimbi ne bavaako n'okuba bikkulira ekya Julayina ne bavaako one mu tactics z'abantu bano ze bakozesa ekya Julayina bakozesa n'ensimbi mu kujjamu akabikka omulabe tebalina budde n'okugaba ensimbi era omukyalo yadde akozesa abadde agaba ekya Julayina ng'ate agaba n'ensimbi naye ng'ate mwatambuliza mission kati Mr. President njala kuwa obukakafu ebifaananyi nabiwadde byasoose njala kuwa ebifaananyi nti omukyala yeeyita Nakandi Wilfred wabula mukyala Munyarwanda wano yali akyadde waabwe Rwanda omulaba bulungi nnyo yoyo wano yali akyadde waabwe ng'ali ne famire ye full famire ng'ali nayo yali ali waabwe Kigali Rwanda ng'ali ne famire ye full ng'ali nayo ogira bulungi nnyo oyo naye ye Winifred Nakandi naye nga yani ye Winifred yani Nakandi ndoza mutegedde bulungi yani ye Winifred Nakandi omukyalo natambula ensi yonna era sinkana abantu bangi nde disguise nga tebamanyi so njagadde okutegeeza n'okubategeeza Mr. President yoyo omukyala Winifred Nakandi naye nga waaki wakabano awo tuvuddewo security njagadde okuwa president ba comedy mbere very careful nnyo abantu ekikulu ekyo kati tugenze ku security alert esembayo then tusemble video owekitiibwa Kyabazinga wa Busoga wonna wooli okusookera ddala nkwagaliza emirembe n'okubeera bulungi naye nzikiriza nkutuuseko baka buno buli mu security alert bakagwa mikwano gyange mwenna Abasoga kansule nti obubaka buno munaabufuna bulungi namwe mutegere bulungi obuzibu buli bwa Kyabazinga mbuleetedde mu security alert Kyabazinga wonna wooli taata nsaba kusooka kwetondera nga bulijjo nzaani ataakuwa amawulire kyonna kye ngenda okwogera olwaliro nsaba kisonyiwo naye nga ntaasa bwa Kyabazinga ntaasa bulamu bwo ntaasa ggwanga lyange sigenda kukkiriza kabano kennwana nako kutwala ttaka lya bwa Kyabazinga kutwala ttaka lya Basoga nga beeyambisa abantu bebalowooza nti bannayuganda nga si bannayuganda so Kyabazinga Busoga nsensebuse nsaba kunsonyiwa information gyengenda okutta essaawa zino ne kansooka enjite ebisigadde bijja kunsangayo mwenna Abasoga ndi wano bategeeza nti embeera nga bw'eri essaawa zino mu bwa Kyabazinga si nnungi nabategeeza Kyabazinga yawulumuka olw'ebizibu byonna bye tuzze tubagamba ne kati olwaliro kanze mbaga ebigambo bino mbitegeere bulungi nnyo nabyo byakke mu vi Kyabazinga bw'amala okudduka mu bwa Kyabazinga n'agenda gyawulira emirembe essaawa zino batandise okuteekawo pressure akomewo kuba bumwetaaga batandise okugenda ku social media platform nga bajjo video enkadde baziripostinga bagamba nti yakomyewo yayogedde bino that is total nonsense Kyabazinga wa Busoga tali mu Uganda yawulumuka yadduka for his safety wabula bamuperereza okudda era ku lulwenga omuntu waddemba okusalawo okudda wabula kammwe security alert jadda amategereyo era bw'aba tazze kiki bagenda okukola wulira Abasoga mwenna nsaba okubakobera mbategeeze nti essaawa zino
obwakabaka bammwe obwakyabazinga ne kabaka wammwe ali mu ntata wetwogeredde essaawa zino Yoseriti Bahabulwa mutabani we Muhoozi saako n'Anita Amongi n'abalala bafere abali mu bwakabaka bwa Busoga bagezaako nnyo okusindikiza Kyabazinga gyali bamusindikiriza akomewo mu bwakyabazinga bwe bamumalirize wabula bw'atadda batandise enteekateeka ereeta Columbus bagambe gwebaagala okuleeta ono bw'atadda kati kino kye baakoze bayinza okumufuusinga okudda but the end of the story bayinza omumumaliriza nkiddamu okusinziira ku nteekateeka za Yoseri Anita Amongi Muhoozi batandise okufulumya era enteekateeka kulwa mutandise ojjuwulira nti Kyabazinga bw'aloba okuyira ebisoga bateekateeka okuleeta Columbus bagambe wabateeka okubwa Kyabazinga balyoke batunda ebintu kati kino kye mbagamba kiyinza omuwaliriza okudda naye yadda yewa wuliriza bulungi nnyo manye ebyange mbyogera kate nga agula essiyani without any doubt wenna eyali agamba nti ine bantu mukazi Musoga ine bantu si Musoga ine bantu wakabano 1999 wakabano era nga asibuka Rwanda kitaawe ebusoga naye yasengayo busenzi kitaawe ebusoga naye yakola ki yasengayo busenzi era amanya ge amatuufu ye Rubanda taata wa ine bantu ye Rubanda sosi oli gwe mumanyi gwe nabagambye nkiddamu kitawa ine bantu amuzaala musajja Munyarwanda oli gwe nabagambye atazaala mutegedde bulungi nnyo era ndi wano bagamba nti gwe muyita ine bantu Olivia Mutesi mukazi Munyarwanda nkuletedde family ye nkuletedde ba Obire nkugambe n'okuga nti ine bantu yafumbirwako era tadivorcinganga n'ebifaananyi baletedde byembaga ine bantu olwo yazaala n'omwana byonna ngenda bibalaga naye kati kansooka embaga ebigambo bino manyi mwerabira nnyo temwagala kutegeera ono omwana gwe yazaala atali wammwe yoyo omwana gwe yazaala si wammwe oyo mwana gwe yazaala si wammwe wabula era kansooke mala okukola disclaimer abadde bangoberera mu series zenkola mu program ey'omulimu Bulange Mmengo mbadde nga mbategeeza Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja wasanya Kalooli baatuukako ekisera batandika okuwasa basajja Kabaka nga mwena atulanga muzeka hangout ne munywamu akenge mu ddiiro akuba omusajja mwamuteddemu bitamiiza n'ava mu mbeera ne muleetera abakazi ne bamweganzikako mwe ne mulikodinga obutambi bumufuula ransom Mayiga naye obutambi obwo Bwakabaka namugamba buproducing obudde bukyali yagaana kuba ffe balooya weetuli kati ne Kyabazinga Abusoga bamukola ebintu ebyo Kyabazinga bamunywesanga omwenge ne bamuleetera abawala ab'enjawulo ne bamweganzikamu nga mulikodinga obutambi kati naye abadde ransom kati katuukirwa Busoga nammwe n'abafeera bali Busoga eno information ngenda gito lwaleero oba Busoga esaanawo tunazaawo endala nga togoba akabano mwenna Museveni Muhoozi memba mwina obutabi bwa recording Kyabazinga we are here to defend his majesty the Kyabazinga of Busoga before it's too late than okutiisatiisa abantu nze musajja Muganda ayogerera eggwanga kubanga saagala kulimba obuyayi bususse mukitegedde bulungi nnyo kati mu process yo gamba nti bamuleteranga abakazi abakazi bamwetyebekako noono yennyini mwe bamuleetera era bagamba afunye olubuto wabula
kigambibwa DNA zaakolebwa nga tezimatchinga na za kyabazinga ne bateekawo yenkwaso eyo naye weeri kati njagala ndibavire ku ntono mutegeere kati oyo golamu alo enzirugavu oyo bano kuba mu mikwano aboluganda okuna mikwano aba ine bantu oyo sister we nono sister we ifana embira bulungi nnyo bano bonna bali luddawa bali Rwanda njagala muwulire bulungi nnyo saagala muntu agenda kwawo kukola ki kubuzibwa olwaleero kati oyo gwolaba mu alo ono oyo ye muganda wa ine bantu oyo uwe Rwanda gino gyonna ba ogi ne ba obi abali e Rwanda okitegera bulungi nnyo njagala mugenda okuva ku video ya leero lumu ng'akoze eki ng'ategedde ankuddemu nkulaga ekirala ekya muganda we oyo muganda we oyo ye muganda wa ine bantu kati bano bonna ba obi ne ba ogi okusinzira ku kunoonyeza kwaffe nga tukosa droni zaffe ez'enjawulo zino ze zimu tawuni zabadde atera ng'okutambulirako zabadde atera okutambulira Kigali abadde abeera Kigali n'abeerako n'enziza safari Rwanda n'abeerako wonna wonna gy'abadde atambulira ffe tuba tugendayo bulungi nga tutuukayo bulungi nnyo kati njagala nsooke nkuteeke wano w'ogenda okakasiza ensi nti nzibu oyo ye maama wa ine bantu ng'ali ne baganda be e Rwanda oyo ye maama wa ine bantu ng'ali e Rwanda oyo mumula bulungi nnyo ye maama wa ine bantu eyo ye famire ye eye Rwanda bulungi nnyo kati oyo ne nnyina mu full picture entuufu waliwo omusoga ali afaana bw'atyo kitayo mubabuulidde waliwo omusoga afaana bw'atyo oyo nnyina waani wa ine bantu kati kankutwale kyemusinga okwagala wano ye ine bantu kumbaga ye mumula bulungi nnyo ono bino bali mikwano kati ono yali ono ye husband ono ye bba wa ine bantu owe Rwanda gwe yafumbirwa oyo ye ine bantu wammwe oyani ye ine bantu wammwe kati ono byebbaawe owe Rwanda mumula bulungi nnyo oyo bbaawe owe Rwanda okitegedde bulungi nnyo oyo bbaawe waawa we Rwanda yafumbirwa Mbaga embaga zino nda muzimanyi bulungi nnyo yafumbirwa ki yafumbirwa Mbaga yoyo ine bantu wammwe gumugamba ati mukazi wa kabo wacha abazinga wuuyo awo ngali ne husband we ewaabwe Rwanda oyinza okugamba tomumanyi yoyo ine bammwe abantu yoyo ng'afumbiddwa eno si movie nti bazanya documentary no mukazi mufumbo era tadivorcingangako awo ge maka gaabwe agawa age Rwanda mugategedde bulungi nnyo abamu ku family members bategedde bulungi nnyo wano yono gwe mumanyi Uganda yoyo gwe mumanyi wano Uganda yoyo gwe mumanyi wamwe Uganda alright kati
bwe mala okuteekateeka embaga eyo omusajja asinga obi mu Uganda Kyabazinga ekintu kino andibadde takiyingiramu era yali akivuddemu wabula wasanyakawo Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo okugenda okufuuka mediator ate nga y'omu ku bantu abaleeta ine bantu wasanyakawo Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo embaga eyo okubeerawo n'okkaka Kyabazinga era kyovula n'embaga eyo yagiyingiramu nnyo okubeerawo ndoza mukitegedde bulungi nnyo kati munnaye gwe omusoga ali eyo tegeera nti Kyabazinga ne bw'anaaba akomyewo tewakyali relationship yonna ne ine bantu n'abantu abali mu Bwakabaka wa Busoga siteti nga mujimete yinza omuforsinga okukola bye baagala naye obulamu bwe buli mu matigga ekikulu kya ttaka lyammwe ensiruko na buvuna buddo ye security alert ebisigadde Kigumba bankuumire Abasoga ye security alert kati tusimbu tetugeze ku video ya leero okusookera ddala njala twala omukisa guno okwebaza Dunda Namugereka Katonda eyawanika eggulu n'okutali mpagi ffena n'atuwa obudde okussa n'okwebaka ntuzuukuka tukusaba era tukwebaza obulamu bwadde Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 7 egy'obuto ayise mbingi nnyo yovuddeyo katono n'omusobozesa obiyitamu naye era akyabirimu tannabivaamu ndi wano otegeeza Abaganda mwenna ebintu bingi ebiriwo mu Buganda mutajja kutegeera naye wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika muyambe ekkiriza bye mulabye olwaleero byonna nsuubira nti muli bantu bakulu abalina amaaso abalina amatu era basobola okukola ki okwetegereza Ssaabasajja Kabaka asiimye najja alabe ku bantu be wabula nga bwe mbasomesa okusoma olulimi lw'omubiri okusoma ebifaananyi n'okusoma olulimi lw'ekyenyi oba olw'obwenyi ebisinga obungi mbyesomedde mbitegedde Ssaabasajja Kabaka tannasuuka bulungi nkiddamu Ssaabasajja Kabaka tannasuuka bulungi obutwa ekika ky'obutwa kye baamuwa kyali kitta ebinywa by'omubiri kye tuyita nerves kirwaza ne kisika ne kitta nerves Ssaabasajja Kabaka yakolebwako okulongoosebwa mu mubiri gwe kyovula nti olumu omulanga atambula mpola tannalikavalinga bulungi nnyo akyayita mu bulumi n'okusongoozebwa era mwongere omumusabira buli Muganda alina waali nawe Omuganda amunyiigidde nti abantu bakuŋŋaanye lwaki talagira nawe ojja kunyiiga naye ng'onootegera ekiri munda ojja kutegeera bulungi nnyo era ekifaananyi kyabasiigidde nti NRM almost emaze okutwala Buganda ekifaananyi bakibasiigidde sente bazitaddewo balawa baddewo amawodde gebyogeddwa byonna anti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyemuyambe ekkiriza bulijjo n'ekintu kye mbasomesa mukitegeere olwali mukitegedde bulungi nnyo ne Ssaabasajja Kabaka akibalaze bulungi si lwakusirika naye ebintu abiraba mu kifaananyi kitambudde ku mitimbagano kyonna nga muvuddeko byonna ebitambudde Ssaabasajja Kabaka abanga ali ku mazaalibwa ge atera okussaako feesi eyaniriza abagenyi n'okulaga Abaganda nti wattu musanyufu byansusso wabula feesi gye mulaze olwaleero kabadde kabonero akabalaga nti akyali mu bulumi n'obuwambe nga bamusinkanya abantu batandiyagadde kusinkana in diplomacy wa mu nkola ey'ekikungu nabannyonnyola ne Ssaabasajja Kabaka yasomera Bungereza era gye yakulira tebalinga ffe bakaddugala nti naamwatulya ngenda kugamba lwatu nsigenda tuula naawe twogera ku bantu banjawulo omuli abambejja n'abalangira n'abo bennyini abaera mu nteekateeka emutta nga basanze ku mukolo nga beetyebese nga tasobola kugaa nti gundi vaawo ogundi kola ki wabula ye ng'omuntu bw'ajja n'abatunuulira nabo bennyini bagamba katukwesibeko mpaka kuwulira bubi tulage public tuli naawe naye ng'ekituufu kyo Ssaabasajja Kabaka akimanyi naffe abamanyi nti ali mu buwambe olwaleero mulabiko ekifaananyi nga omusajja Omunyarwanda David Wasajja waali yeetyebese oli omulogokka ku nse Agnes Nabaloga naye waali era nga ne mukama waabwe Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejje omusajja Omunyarwanda naye waali n'abalala ne Balamu abadde mu kisaati kye eky'essabo saako ne kajaketi akataliiko mikono okukoppa so nga ate omukolo gubadde gwa kwambala busaati obuddukirwa emisiri gy'amazaalibwa era yasigadde mu kisaati kye ky'amasabo amayembe gannambaga ge kyamuguza ne kajaketi okulaga nti abaddewo n'okulaga Abaganda nti Mmengo yagiwambye era ebibadde mu misiri biwulidde bwawulidde abantu batandise okufuna vaibu n'alagira bajjiko ebyuma era n'embooko n'enyoka mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo ebyo natujja bitegeera gye bujja kati ngenda bbalaga ekifaananyi kimu
Nkikukoleko forensics eddakiika emu, then tusimbule video. Ekisookera ddala ekifaananyi kino mwenna mwakirabye. Njagala sooka kibasomesa mukyetegereze bulungi nnyo olyoke okakasa ekifaananyi kikino. Njagala osooka otunuulire omubiri gwa Ssaabasajja Kabaka, otunuulire face, otunuulire okuva ku nkofiira bw'agyambadde, otunuulire ekyenyi, otunuulire amaaso gano, otunuulire amatama gano gombi ku kkono ne ku ddyo, otunuulire omumwa guno akalevu, otunuulire okke wansi ku mikono gyombi ogisome. Naye omukono gwe njagala otekeko essira. Ffenna tukimanyi nti omuntu gw'obuuzaako ng'omwaniriza, engalo zino bw'ozikwata muli bw'oti ozifunyaamu omuntu n'ombuuza ng'okutta engalo ozifunyaamu bulungi nnyo bw'oti. Ompulya bulungi nnyo. Bw'okwata omuntu mu ngalo tumanyi okwekwata engalo n'ozifunyaamu n'ozinyeenya. Kati njagala nkulaga ekifaananyi mwakirabye dda. Osookola ekifaananyi kino okole kye tuyita photographic interpretation. Okunnyonnyola abannyonnyofu abannyonnyoka okusoma ebifaananyi n'olulimi lw'emikono egiyisiŋŋanyiziddwa wakati wa Gamulengejja ne Ssaabasajja Kabaka omale otegere biki ebibaddewo olwaliro. Ekifaananyi kikyo nga muwandika mu comment ekifaananyi kikyo tunuulira face ya Ssaabasajja Kabaka n'amaaso. Amaaso gye gatunudde olabayo. Tunuulira omubiri gw'obwenyi gye butunudde, otunuulire amatama, otunuulire omumwa, otunuulire enkwata y'engalo. Naguli omukono, tunuulire engalo zino. Ezo engalo zitunuulire. Njagala osooka otunuulire engalo ezo. Mayinza wano ndi mulungi mu kuzuuminga, nkulaga bulungi engalo. Engalo zo ziraba? Mwebuuza buli lunaku. Engalo ziraba? Kati bw'omala okulaba engalo ezo, tunuulira guno omukono ogwa wansi. Tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'obanga obuuza mukamaawo ebiseera ebisinga n'omukono guno ogwokubiri oguteekako wano waggulu wano oteeka wano omukono omukwasa emikono ebiri. Kati bwe tuvaawo tunuulira amaaso gano. Ono ali mu galubindi Gamulengejja asinise otunyiraba amaaso gano, eye contact ne facial expression. Omuntu oba omubuuza njagala otunulire amaaso gano gatunulidde Gamulengejja. Are you sure amaaso gano gatunulidde Gamulengejja? Tuli mu forensics. Lips za Gamulengejja zoogera ndowooza oziraba. Lips amannyo ge ye googera ne gwayogera naye tasobola dde okuvaamu ekigambo asiye. Face agikabye. Ogira bulungi nnyo. Face agikabye. Ompulya bulungi nnyo. Face agikabye. Okukaba face okumanyi. Okira bulungi nnyo. Ono ye emimwa gye gino gyogera yeeroboza naye mukama we amaaso gatunudde walala akankuze bulungi wano jakira bulungi nnyo. Awo kuba oli mbadde nkuzuumira kusomesa lulimi lwa kifaananyi kino olutumi bulungi nnyo. Omusajja yamukoowa dda naye akasajja kamwesibyeko. Ompulidde bulungi nnyo. Ekyo nakyo kitegedde bulungi nnyo. Bwe tumala okuvaawo awo kankusomesa ekifaananyi ekyokubiri. Soma obwenyi bwa Ssaabasajja Kabaka. Soma obwenyi bwa Ssaabasajja Kabaka. Era na mu kino ekifaananyi akulaga amaaso tegali ku ye. Akulaga amaaso tegali ku ki? Tegali ku ye. Ndowooza olaba ono era emimwa gye gyogera. Naye y'ono ye tasobola okuvaamu ekigambo era muga omula tunuulira olulimi lw'omubiri bwe lwogera. Omulaba? Ono yeekaba n'ebikya bimwereze ng'ayogera, ebikya mbiraba, emisuwa gimwereze ng'ayogera. Omulaba asitudde mwayogera, naye gwayogera naye. Era amaaso tegamuliiko gali ku muntu mulala nnyo. Kitegeeza
omuntu aba yakutegeeza takola ki takuliko kati mumala okumanya ebintu ebyo wammanga mbitegedde bulungi nnyo kankozanyira akatambi kano oba kalimu eddo oba kalimu music njagala mwetegereza akatambi kano kuba music corporate waliwo kizibu kya corporate akatambi kano mwakale mwena nete musose ketegereza kati mukansuke nkazanye mugale bulungi nnyo ng'atuuka ayingira face bulijjo Ssaabasajja Kabaka aba asanyuse n'awera ku bantu njagala olaba akatambi kano omulaba taseka wadde okusekako wadde akaseko tugenda gende kubali ebiwanvu bingi nnyo bwe tuvaawo awo tugenda genda ku nsonga endala lwaki mbalaza ebintu bino 1 Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu nagibannyonnyola Yoseeri Jeneti ne banne saako n'abafeera bali Emmengo baakola enteekateeka yonna eraga nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera efuga Buganda dde okukola ekintu kyonna yensonga lwaki muga akasajja lwaki takagoba ebintu bino bikyayita mu mateeka sande wedde nakunnyonnyola nti bateeka kyemba z'abalamuzi oba z'abalooya mu Bulange Mmengo okukyusa ebipapula byonna ebyamataka ebyaki byonna nga Mayiga abikoze Ssaabasajja Kabaka bamuteekako ekiwandiiko nti tali mu mbeera nnungi yayita ttembo wabula abasawo be bonna okwetoola ensi yonna baakola ekiwandiiko joint declaration eraga nti Ssaabasajja Kabaka tayitangako ttembo wabula bano abaami okuli Mayiga David Wasajja Agnes Nabaloga Sarah Kagere n'abalala bakola ekintu mu mateeka ne bamuggyako ebintu bamuggyako ekitavu kye bamuggyako kuba nti alina ekintu kyonna kyakola kati n'essaawa zino akyalagana n'ebintu ebyo mu mateeka y'ensonga kyaliwo obuzibu obwo wabula kyenjagala obajjukiza nti mbawo ekyokulabirako bingi nnyo okuli ekyakitaffe Mohan Kiwanuka owakabazi kubiri ne Oscar Industry kyebamukola bano kye baali baagala okukola Ssaabasajja Kabaka naye mu kwasama kwaffe n'okuleeka n'okuexposinga abantu bano kyetutalimu okwetegereza munda eyo okuyingira tulabe ki ekigenda ogenda mu maaso kati musajja wattu akyali mu mbeera eyo mwali naye ekizibu ekiriwo kikino wasanyakawo Charles Peter Mayiga akozesa kyetuyita advantage mu luzungu oba bwannakigwanyizi oba okwegwanyiza okukola buli kimu ekisaana okulabisa nti ye nannyini buyinza obuli mu Buganda ebigambo abyogeranga bwayagala n'akyaza abalabi ba Buganda n'abakola buli kimu kye baagala mu Buganda bino biviiriddeko Ssaabasajja Kabaka okutunula obusungu n'anyiiga naye nga talina kyakola olw'ensonga nti bw'anaayogera ekigambo abantu abamu tebajja kitegeera jjukira nti NRM kennyini era yakyankanya obwakabaka bwa Bunyoro yakyankanya obwa Kyabazinga yakyankanya obwa Mumbere n'abala bonna ne mu Buganda bw'atyo bw'akola kati wasaanya akola ebintu byonna okulobisa Abaganda nti yatwala era yafuga Obuganda wabula ekyembi oba ekyennaku ekiriwo buli muntu yenna avaayo kwagala okulaba okutereeza ensonga za Ssaabasajja Kabaka bw'atalusulamu kaba akomekerezebwa atiisiddwa okutuuka ku ssa eritaddamu wadde okwata essimu entalo eziriwo ez'amataka zonna n'okwagala okuswaza Ssaabasajja Kabaka mu ly'olulangira ndi wano okutegeeza abalangira n'abambejja ekizibu ky'Obuganda si Ssaabasajja Kabaka ekizibu ky'Obuganda ye Museveni gwe mulowooza nti abayamba kubanga ekigendera kyammwe kyakubasirwaza batwalako mataka n'olutalo oluli wakati lwe mulowooza nti luli wakati wa Buganda ne famire ya Ssekabaka Daudi Chwa olusilutalo Mayiga Museveni Jeneti Muhoozi Samu Mayanja be bali mu kintu kino kyonna baafunamu kakiriki kabwe akaabalangira abaagala okulyankuzibwa okutandika okukola byonna ebiswaza Kabaka n'okumulaga nti
talina buyinza wadde nti n'ettaka lyesibako nti alyesibako lye nti sirirye wabula ekyaliyokko obuzibu butya wenzijidde ku mpewo wiiki eno nabaddeko n'okunoonyereza ate abalangira n'abambejja ba famire ya Ssekabaka Daudi ekyo bakizudde nti waliwo abazannya omuzannyo okukyayisa Ssaabasajja Kabaka n'okukyayisa Obuganda yaani ye Wasanya Kawuli Charles Peter Mayiga era tebakyalinya mu kimu kati wano wensabira mwenna abalangira n'abambejja kibakakatako okuddayo ku nnono yammwe ey'abalangira n'abambejja munoonye butya omutuuka ku Ssaabasajja Kabaka mufune ekigango kyammwe eky'olutuula buli omu yeeyabize mwana munne buli omu yeeyabize muganda we ensonga zino muziggyemu Abanyarwanda b'Abaganda amannya Mayanja ali muganda amannya Wasanya Kawuli Charles Peter Mayiga muganda amannya mumugenda sigalawo bazzukulu ba Kityo bagenda sigalawo bazzukulu bamu tebagenda sigalawo naye banaasigalawo batyanga obuyinza bwonna obw'amataka n'obuyinza bwa Buganda ate mubutaddemu Abaganda amannya abakyankalanya oli olulangira golooza lwaki tebakkiriza kulaba Ssaabasajja Kabaka lwaki lipooti zebamuleetera zikwatagana muze musuubira nti zemuziwandiika ekyo kyonna mwandibadde mukitegeera muwandiise lipooti zonna kati kambabbireko abalangira n'abambejja buli alipoota gye mukulukuunya omukugu w'ebbaluwa n'olukangagga lw'ebintu byonna ebiri mu bbaluwa zemba mulukulukuunye tezisukka wa Mayiga ne gwe mudiringa naye gwe mugamba nti tulina ensonga eno buli babankaluwa gye muwandiika ebyama bye muteekamu olukangagga lw'amataka okwemulugunya kwammwe kwatula mbwati n'agamba okke wano mubadde mugamba bwe muti kankole bwe nti addira amaanyi gammwe ge mwandibadde mukozesa n'ebyama byammwe kwasimba essira ate okubakyankalanya n'okubasigira ekifaananyi nti muganda wammwe atudde ku Namulondo mubi ng'asinzira mu bbaluwa zammwe zennyini ze mumuwandiikira oba munaakitegeera simanyi yo olufuna ebbaluwa ng'eva mu mmwe ayita Agnes Nabaloga n'ayita Sarah Kagere n'ayita David Wasajja zino zonna nsoole n'ayita Bakiwalabe Male n'ayita n'abantu abalala ne batuula ebbaluwa ze muwandiise ebyapa byonna n'atuula bulungi nabaga katukoze tutya ne batandika okukola kye balina okukola bw'amala n'awaako bakama be okuli Museveni Muhoozi ne Salimu Sale okusala entotto butya lwe bagenda okukola okusaanya Obuganda kati ngenda basaba gwe wenna omulangira wadde bakulemesezza okulaba Ssaabasajja Kabaka eri abataka abenkizo mubanoonyeeko bajja kusobola okutambuza bulungi nnyo obubaka bwammwe sigenda kumenya mannya gaabwe olw'ebyokwerinda byabwe n'ebyokwerinda bya Ssaabasajja Kabaka munoonye abataka abenkizo bwe mumanyi nti tebaagendako Namibia tebatulangako ne Yoseferi Nyandwe era tembalabangako kifaananyi ne nani ne Mayiga basibangu baakufuna olw'ebyokwerinda naye abo kyemmanyi n'abantu amu abatono bajja tutuusa obubaka bwammwe daani okukwata ebizibu byammwe byonna ne mbyolekeza Mayiga kubanga tewali kiyita nga Mayiga tamaze kirabako kati njagadde obategeeza mwenna abalangira n'abambejja mbakubira omulango otakungula muganda mmwe tabangako mubi omubi ye Mayiga omuseddekeze yajja ndi wano mbabuuze nze ndi musajja mukopi naye ate ndi muzzukulu w'omulwanyi nga omuganda mannya Wasanya Kawuli Charles Peter Mayiga tannajja ebigango by'abalangira n'abambejja byali tebituula mwali temusinkana Ssaabasajja Kabaka mwali temwogera sookozza akatambi mbagwe lindako ku mulwanya muli semwogerere twasinkananga Ssaabasajja Kabaka ku jjabbi wali simbi twasinkananga Ssaabasajja Kabaka era amataka tegaatundibwanga naye ono lwaki bayingizawo Munyarwanda muganda mannya ate obuntu byonna bitandise okujja n'atuuka n'okutuuza enkiko z'Abanyarwanda z'abalangira ngaani sooka bibuuze omusajja Omunyarwanda muganda mannya Mayiga akabatuuza atya ng'omulangira omukopi atula atya nawo ku mmeeza n'akuwa ekyokukola
Mayiga akozesa bunafu bwammwe n'agafuula amaanyi ga Museveni n'agafuula amaanyi ga Sam Mayanja. Kati mmwe bwe mulya Sam Mayanja nga yogeza amaanyi mugamba tufunye w'amaanyi. Obuganda lwazi bufunamu okutabanguka kotono nnyo kubanga bwatabanguka okuva ku bazungu n'olwala bukyaliwo. Museveni agenda bulekawo naye mugenda kusigala mutya kubanga mmwe balangira ffe tuli bakopi mugenda sigala mutya. Awo tuvuddewo ngira mu kitegero lwaleero era nze mu bino byonna neebaza Mukama Katonda eyampa amaanyi nampa omutwe nambulya kyekyokukola era nkibagambye embulire tefa yonna abasigadde mujja kwewuunya lwaki nkyaliwo lwaki Ssaabasajja Kabaka akyaliwo era lwaki buli kimu kitambula nga bwe kiri. Wotwongerera essaawa zino ebigambo bino byengendo balaga nabalaze ensaasanya y'ensimbi ziti ezakagenda nembalaga nti n'olubiri lwa Mwange Mmengo wattu munnange lwayiika dda naye omwaka oguwedde mwadduka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka mwavamu ensimbi eziri wakati wa kawumbi plus. Njagala oleterewo vidiyo emu nga Ssaalonga Mulengejo omusajja Munyarwanda abalaze ensimbi ezava misinde giwedde gya 2024 sente bazitadde wano mu kitundu bazitadde wano ABCD mundeetera akatambi ako. Njagala mundeetera akatambi esente za myaka 2024 bazitadde mu kittavu ky'egindi oba kino office temukikola olwaliro njagala mwaka guwedde sente zonna bazigabana era bazirya. Naye olubiri lwa Mwange Mmengo lwago omwaka oguwedde si guno nakati tebalukolanga ku nsimbi n'olwali bakuŋŋaanyiza omudidi era tewali kyakolebwa ku lubiri olwo. Kansooke mbalaga ebifaananyi then mbawo obutambi mulyoke mukakase ki ekigenda mu maaso mu Buganda. Oyinza ogwo omusajja atabira Kampala ebintu abifuna atya nnyoko yabimpeereza mu bufunze lulo olubiri lwa Mwange Mmengo lulo ankuzanyira akatambi n'obulangira buzanya. Omusajja Kabaka Salon Sekidde mundeeba awo lwe lubiri lwagwadda okumala ebbanga lwonna mululaba lwagwadda okumala ebbanga basebo ne bannyabo olwala okuzamaza 23 omwezi ogwokusatu nze Ssaalongo Sekidde James omulangira pulezidenti wa ggwanga mujje ayisa abasajja Kabaka olubiri lwagwadda abasajja bakola essente abasajja balemedde mu buyinza sewo tukubuli olubiri lwagwadda lwokolako sente empya olubiri luswaza kati ne Uganda maapu yayo bagijjeewo teriiwo ekyagisizzaawo ebintu bya Buganda Kabaka Muteesa bukyanga akola olubiri luno teruddabizibwako bukyanga ensi ebaawo. Abasajja bawoza abagamba siwe woliko wendikwa abasajja abagamba ayi Ssaabasajja Buganda erukundikko ekyala mu lubiri lufaanana nabo olubiri lufaanana bajjawo obukadde bw'ensimbi esente empya n'ekadde oyo Katikkiro Mayiga kali Buganda batututta abasajja balaba tekina kye tusobola kukola kali Buganda batujje ku maapu olw'ensonga laba olubiri batujje ku maapu lengera olubiri kyokka olubiri balujjamu esente empya n'ekadde rediyo bajjamu sente empya n'ekadde amataka bagajjamu sente empya n'ekadde bagagga bavundu olubiri lunyirira nnyo okusinga motoka ze bavuga lunyirira okusinga motoka ze bavuga bayakala olubiri lwo olulengera ayisa abasajja naye olubiri lwo olugudde abasajja balukola mu sente empya n'ekadde olwaleero ennaku z'omwezi 23 olwaleero ennaku z'omwezi 23 omusajja Katikkiro Mayiga Buganda bagijjere ku maapu Ssaabasajja bagijje ku maapu laba ebintu bya Buganda bwe bifaanana basobola laba bwe bifaanana owulya tunuulira olaba olubiri bwe lufaanana lwonna lwonna bwe luti laba olubiri bwe lufaanana lwonna bwe lugudde bajjamu sente empya n'ekadde ne basolooza essente empya n'ekadde. Ssaabasajja omusajja wa ggwanga mujenzi okubuulira olubiri lwagwadda balina emmotoka zinyirira okusinga olubiri
basoloza musente misira bilioni 15 landi yesoloza landi bodi yesoloza nabasaba sajja olubiriro bwerufaanana naba olubiriro bwerufaanana lwagwadda ssaabasajja singa ajja mu lubiriro bamuguma ne bamutemula abatemu naba Buganda bwefaanana kati batugere ku maapu tebasobola kuddaabiriza kalina kabona ak'eddagala Buganda eri mu kaseera kazibu bassebo ne bannyabo abalangira n'abambejja naba ebintu bya Buganda okuva Kabaka Mwanga bwebifaanana nengera olabe olubiri bwerufaanana lwonna lumbuye nengera olabe naba olubiri bwerufaanana nengera olubiri bwerufaanana amazima Katonda muggulu tebasobola kugula bulokode z'emiliyoni 2 z'emiliyoni 3 abantu ne baddukanga emisindo olubeerera ne bajja mu sente empya n'ekadde emmotoka zaabwe zinyirira okusinga olubiri naba olubiri lwa Kabaka ayi Ssaabasajja omusajja wa ggwanga mujje Katonda jjula okubuulira ekyama nengera olubiri bwerufaanana okubuulira ekyama ayi Ssaabasajja Katonda jjula nengera olubiri bwerufaanana era ya Buganda gyetunyira kati batujje ku maapu olw'ensonga nti Katikkiro watuganda tukwekkamana byonna Mayiga bino byotukolere byokoledde Obuganda bino Mayiga byokolere Obuganda bino nengera olubiri tebasobola kuluzimba kati batujje ku maapu Buganda alright obudde tulina butono era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera olubiri lwo jojjuuzi wano lwagenda okulambula n'obissaamu ebiraato olubiri lwe Makindye nsaba okukuloopera nti yeeyita muganda osonga ate musajja mutoolo awedde emirimu David Wasajja Apuuli ayina abantu bakolaga nabo Buganda Land Board nga ne Mayiga kwali golofa zolaba ezeetolodde olubiri lwolwo nga bwozirabwe zeetyebesaawo zonna ettaka eryo Mayiga David Wasajja n'akasajja akala ka state operative amannya njagaleeta ku Sande bwe nabanga ajjukidde be baatunda ettaka eryo ne baliguza akasajja ako naye akasajja ako si ke kannanyini bizimbe ebyo ebizimbe ebirimu Salimu Sale birimu Hoozi ne Janet byonna ebyotodde olubiri lwo ku ttaka lye baatunda Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nkutegeeze ekitongole ekya Buganda Land Board njagala ompitire bassenkulu baakyo omu ku gwe nakulagako eyakwata ensimbi empya n'enkadde ng'ate akola mu Wakiso Land Board otandika omukwata omukutambuze buli ttaka lyonna akubuulire ani yatunda eyagula ku buli ttaka lyonna eryetolodde embiri amasaza n'amataka g'abalangira n'abambejja ojja kutegeera nti ekivundu kiri emmenga okiwunya ate era lwaki baagala okutta kubanga bakimanyi bakutta teri muntu agenda kuddamu babanja amataka abagenda okubeera bakeyateeka oba abalabirizi bajja kuba bamaze okujja obujulizi bannyabo ne bassebo kambaddemu ekigambo kino mukiwulire bulungi nnyo Obuganda ettaka lyabo lyonna ebitundu 7.5 ku buli 100 Wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda ow'amannya David Apuuli Wasajja Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki saako Sara Kafuutu Kiwalabye Male n'abantu abalala ettaka lya Buganda be balitunze so si Ssaabasajja Kabaka lwaki baagala omutta baagala omutta okukweka obujulizi obulaga nti bwafa kizibu nnyo empologomento Ssemukookiro saako n'abala okujja okuyimirira mu bantu okubannyonnyola ebintu by'amataka emboozi banzigalewo era Obuganda babusigadde mu matigga eba tekyali abanja yensonga lwaki mulaba nti amataka gonna agaliko nti ga Buganda gakuumibwa magye gakuumibwa SFC era ebyapa ennaku ze batambula nayo mu nsawo ne waba alinnya ennyonyi batambula n'ebyapa byabwe kubanga bakimanyi nti essaawa yonna enjege eyinza okugwa ne basigala nga basigadde ttayo kati baagala kutta Ssaabasajja Kabaka ye mission ebeere nti bakimaze wabula Ssaabasajja Kabaka ngenda kukusaba n'obuwombeefu taata tukyakwagala tumanyi oyita bingi nnyo naye weewala abasajja ba gavumenti tebalina kimu kye bakwagaliza nkulabye olwaleero omusajja ono yeeyita omunyolo omusajja Munyarwanda nabagamba omusajja ono Munyarwanda si musajja Muganda mbannyonnyodde buli kimu naye era simanyi gy'afuutuse najja akukwate mu ngalo
Ssaabasajja Kabaka tugambe lwanira obukeeko k'ejjembe naye ekissa Abaganda kwe kuwa ekyagaanya abalabe baabwe basemberera n'obutaatudde abalabe baabwe. Ssaabasajja Kabaka ngenda kusaba teri musajja wa NRM akwagala. Bonna buli gw'owulira nti alina eka y'ettaka mu Buganda alina mayiro bazimbye teri akwagala kuba manyi nti ettaka ligenda kuddayo obanga wooli. Ssaabasajja Kabaka weewala abasajja Abaganda ekitumazeewo kwe kwesigaliza ng'ekintu okiraba kikyamu. Ssaabasajja Kabaka nkusaba taata wange omusajja gw'okutte mu ngalo takwagala nkono olunaku n'olumu n'oyo akuyimiridde ku mukono gwo ogwa ddyo eyayita omusajja eyayita Katikkiro tebakwagalangako. Ebigambo bye bakwogerera gy'otaba biyitirivu naye nze ogwange gwogera kate ng'omusizi agula Siyani nti bwe mugaana okusoma Abanyarwanda embeera zaabwe Abaganda mwenna bagenda bamalawo. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera kanfunye engalo zange zino bbiri nkusaba weegendereze teri musajja NRM akwagala. Ate n'ekirala omuvubuka gw'okutte mu ngalo yakakwegezaamu emirundi egisukka ng'akwetega alina ensonga lwaki akwetega. Musajja Munyarwanda si munyolo abo tebaswala omuntu ataswala aba mubi nnyo. Omusanga asala ebyayi kukubonaga nti munenze mbadde nnoga ssere wange wano naye ng'ate n'ebyayi bimuli mu mpataanya beba basajja taswala. Ataali okutambulira kusibirayo amenvu. Abaganda ina gye muli obako obwadde mbadde mugamba Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo Radi mutabani wa Ssekabaka eyawummula Edward Luwangula Muteesa namwe mbategeeza kati okumanya tebakwagala nakino kankikunyonyola olwaliro okumanya tebakwagala. Olw'ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwokuna omwaka 2025 bwe nkwata 2025 nenjawulako ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi gwali gwakuna omwaka 1971 kikafuuwe kigwe Ssese ku njega eyagwa mu Buganda ne mu nsi yonna Abaganda twasaasaana. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okukujjukiza nti giweze emyaka 5 mwena bweddu bukyanga Ssekabutuzi Ssekabaka Frederick Daudi Luwangula Muteesa Lugoogofu abasajja bennyini abamu gavumenti ya wakati nga bakulembeddwamu Kawenkene Milton Obote ne Kigatto Idi Amin Dada saako ne yali abawujjira obonyama Yosaferi Tibahabula Otapasula batabani wa Kalisete Muzazide nsanga bisibe nga bakozesa abatujju baabwe abakyala bamumize obusu. Naye bukyanga mukulu ono Omuganda mannya Katikkiro ajja mu Buganda yasaasalawo obutaddamu kuwa kitiibwa wadde okujjukira ennaku Obuganda ziwaayitamu mu kufuga kwa kitaawo. Olwali giweze emyaka 5 mwena naye yaliko president wa Uganda asooka era Kabaka wa Buganda Sir Edward Muteesa wattu tebakyamukolera mukolo wadde okumusabira wadde omujjukira. So nga ate kino ky'ekintu ekikulu president yasooka mu Uganda okuba ne family tekyasobola kumutegekera kintu kyonna olw'okuba nti Mayiga yawamba nga tebaagala Museveni ku biragiro bya Museveni. Kino kibi nnyo. Akatambi kano kaddakiika 1 ne seconds 5 kankabazanyire mulyoke mutegeere ekiri mu Buganda mujjo kitegeera olwaleero. Wano baali Bungereza.
myaka egyo saaliwo abaaliwo bamanye enjega Buganda gye bwayitamu okutuuka awo ngeri Ssekabaka Muteesa yaseereramu oggwanga lya Bungereza yogayoga Idi Amin ate yeetawo mu kumulumba ate n'akola enteekateeka emuzza era butyo ne bamuwuzika mu masiro ga Bassekabaka e Kasubi naye omukulembeze wa Uganda yasooka n'okutuuka olwaliro mu Buganda mu Mmengo kkooti egikuladde gy'okumusabira wadde gy'okumujjukira. Abalangira n'abambejja mwenna bassaava ne bannaava. Omuntu oba tamanyi gy'avudde wattu tamanyi gy'alaga. Musinzire ku byaliwo mu myaka gy'enkaaga n'ebiwo mu myaka gy'enkumi 2. Mumanye teri gavumenti ya muzungu oba yakaddugala gye muyita gavumenti ya wakati yali yagaddeko Buganda tekibangawo. Kubanga bakimanya Abaganda muyina amaanyi mwe bannannyini ttaka lya Uganda erisinga obungi wakati mu masekkati mu Buganda tebasobola baagala. Era Abaganda abaakola enteekateeka ezisanyawo Ssekabaka Muteesa nakatabamu bakyaliwo ekwegezi kye bakubira enduulu era buli mivuyo giro. Naye era bukyanga enjega eneegwa temuyiganga era zempiga zemutadde ku Ssaabasajja Kabaka Muteesa kikiwa kitemuyiga. Omugenzi Jimmy Katumba yagamba nti abantu lwaki temuyiga. Ekintu ky'oyina wakyo kigalabanja. Bwe kimala ne kikuvaako ate ne wejjukanya ng'ate tekikyadda nate. Lwaki Abaganda lwaki abalangira n'abambejja temuyiga nti teri gavumenti ya wakati esobola kwagala gw'omulangira n'omumbejja nga bwe kyali mu ntandikwa tekikyukanga bataata. Siri wano nti nagwenzivoola wabula ebyafa byensomye ne byendabyeko numirwa okuba nti mmwe ate mulima empindi ku mabega obwakabaka bwomwe bwennyini bwe mwandibadde mutuula nga bwe tugamba nti abooluganda biyita wattu bwe bikonagana tebyatika. Sooka otuuze omutwe gwo gw'oyita engalabi weebuuze lwaki nti gwe naddala abambejja okimanyi bulungi mu bulombolombo bwa Buganda n'ennono tosobola kufuuka kabaka. Lwaki ate olwanyisa kabaka mwannyoko ng'okimanyi tosobola? Nga n'omuzungu agamba nti ennyama y'omuntu omu tewoomera muntu mulala. Nti one man's meat is another man's poison. Gwe kyotasobola kulya okirekera omuntu omulala n'akirya. Ssaabasajja Kabaka mu ntebe yaliwo essaawa zino. Toyina mulala. Lwaki omulwanyisa? Naawe omulangira ali eyo mwenna mwali temusobola kubeera ku ntebe baatikkira ye yaliwo. Njagala otire utawo nti mwali muddeko Ssaabasajja Kabaka ng'akongodde ku ddoboozi alwana naawe oba ayomba naawe oba akusindikidde message ng'akuvvoola. Ky'oyagala okuŋŋamba munnamateeka omutendeke era munnamawulire eyasoma amawulire n'agakuguko gawandiika n'ogasoma asobola okuba nti bwekyanga mubeeramu oba olulangira nga yali akuwandikiddeko message ekuvoola oba ekuvuma kati gojjawo obusungu. Enge etandika okuwalana omusajja atalina wadde nti yali akutteko ddomu n'afuuyira ekiyenyi gwe obulumi obujjawa. Kyenjagala okubuuza mulemye okuyigira ku byayita oba muliko mmandwa ki oba muli bakolimire kiki newankubadde awo muli ensowole naye ensowole njagala bategeeza akivaamu yakiyita ekyato ate ffenna eryato mwe tutudde libbira lirimu ebituli ffenna tujja kubbira naawe mwotudde ojja kubbira kubanga bamala gwe bwe bamala Ssaabasajja Kabaka wattu bajja kulya gwe. Njagala kufundikira nga mbategeeza mwekube mu mitima bwe waliwo ensobi kubanga tuli bantu tuli bajja mmere buli muntu akola ensobi mu kwogera mu kulowooza n'obutalowooza ensobi zibirawo okujjako nga mulina obukyayi nga bwa sitaani ja kutuulamu. Bw'oba okwata sapuli n'ogenda mu ekereziya n'osaba nettuuka mu biseera by'Amabikira Maaliya n'osaba nettuuka mu biseera by'okusiiba n'osiiba oba ne mugenda ne musaala. Kiki ekiggana okutuula ku mmeeza n'ozzayo akatambi kammwe abamu tusinga emyaka naye tubasinga okutegeera. Abamu tusinga ensimbi tuli baavu mponga byoya naye mu bwavu waffe mwe tukyategereramu naye nga mwe balina ensimbi okutegeera kwammwe kwa Mungu bakulinga kannasi. Kiki ekyabatuukako? Lwaki muddira ekitiibwa kyammwe edda abalangira kuyita omulangira kyabanga kitiibwa tewagulanga kintu ku kyalo
n'ebintu ebisinga afunanga lwaki kati abalangira mbufudde ekyokuzanyirako mutuule muzeeyo obutambi mutegeere ekizibu kyammwe kiri luddawa era mujja kinogera eddagala ng'obudde bukyali kambalage ku bimu ku bibadde emisinde gya leero bwe mmalaawo ŋŋende ebyobufuzi direct guno gwe mukwano ogubaddewo olwaleero okuva we baatandika emisinde gino nga wasanyakawo Charles Peter Mayiga ayogerako eri abantu muwulire bulungi nnyo mukwasaganya ebigambo bino mitwe gyammwe njagala muli ebigambo wasanya byagambye abantu b'enkyukakyuka ba National Platform mulina ebigambo byagambye bya NRM then tugende ku misinde bwe gibadde then tugende byobufuzi wano nga sinkanya ba National Platform abantu batuula nebabeera mmwe nemutwala abagavumenti mukwesimbu nemutesiganya era kitona bwekikola kakati namugomba muyina ebibaluma eno kati kubanga kati bwoba kivundi wamumonge olwanyonyi wamaama naki era mutokubanga ebibaluma mu Buganda ate bisobola okweyimba ku byobufuzi bye mulimu mutye muntuukirire munaekino kiki ekitujjidde bulungi nga sinkanye aba National Platform labanga sinkanye aba NRM emikono giyisinganyiza ogiraba olaba emikono n'essanyu olaba amanya agatadde waggulu obalaba olaba kati njagala owulirire wano ng'awa ebiragiro Abbas Kawaasi bwemba mujja mu lubiri tojja n'abakuumi ababo jona badde musajulidde meeting gavumenti erina abakuumi abatumala toleeta babo tojja n'abakuumi ababo simanya eggaali simanya kiki no toleeta bakuumi babo
gavumenti yatuwadde abakuumi abakola ki abamala yambala akajoozi akakuweereddwa towandiikako bigambo birala tojja ne bendera endala tojja n'emiti emirala ffenna tuli ku kintu kimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nkiddamu jangu n'akajoozi akakuweereddwa ak'emyaka 2025 towandikako ekigambo ekirala keera ssaawa 12 ng'oli mu kajoozi ak'omwaka guno ojja kubanga olina teryagenda kutakaganya. Sebo owekitiibwa Twaha Kawaasi njagala ombuulire omwami ono balamu kati mukama wammwe abakontrolinga emmengo wano yabadde mu kajoozi ki? Balamu wano yabadde mu kajoozi ki Sebo? So mukulu Twaha Kawaasi balamu mukama wammwe kati abakontrolinga naye yabadde mu kajoozi ki? Balamu yabadde mu kajoozi kyawo. Balamu yabadde mu kajoozi ki? Ekirala bw'ogamba obutajja na ggaali kitegeeza olumba muzzukulu wa Buganda yagambye buli Muganda waali ayagala enkulaakulana bannayuganda mukole eggaali okulwanira eggwanga lyammwe. Bw'oyogera kakoofiro oba otegeeza Kyagulanyi oba otegeeza National Platform kyemwagala era kyemwogera tukimanyi bulungi nnyo, naye ffe nga bulijjo tubagamba nti ekikutta obudde kijja butta buli muntu yina tugenda mulabira ku bikolwa bye. Bino byadde ebigambo bya mukamaawo Mayiga bye yayogedde era naye yagambye bw'ati. Twagala magaali gammwe. A few moments later. Mayiga ebyo sigwa byogedde nkakuddiremu bwoti bwayogedde twagala magaali gammwe. kati njagala musooke muwulire ekituyita tooni y'ebigambo byafulumya tetwagala magaali gammwe. Tooni enjatula y'ekigambo nga ku mutima erikeko. Njagala mpisa statement ya bolo bakanjala bugende eri bannayuganda mwenna baagala enkyukakyuka. Waliwo oluyimba lwa mwannyinaffe Feiben Nassolo atakwagala oba omulaba. Olunaku lw'onaayiga nti omulabe wo abeera mulabe wo n'otamwesigirizaako kumwesigirizaako kumweteekako ojja kufuna emirembe ojja kufuna ky'oyagala. Ye munaasigala nga mwekukuutiriza ku muntu atakwagala ajja kukulaga nti takwagala. Mwatutteyo ssente ne mugula obujoozi n'abagamba temujja n'eggaali zammwe. Ani yayogedde ekigambo eggaali? Si National Platform, si President of Kyagulanyi. Kitegeeza oli atakwagala batakwagala. Kyagulanyi, Mr. President, Mayiga takwagalanga, kotayagalangako nkyukakyuka kuba teri mubbi ayagala gavumenti ya Museveni kukyuka. Atakwagala oba omulaba. Mukulu Joel Ssenyonyi wamugenda tutamisa ebyobufuzi. The moment kasita mutandika okweriraanya gomanyi tabaagala kitegeeza tetuna gye tulaga. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tuba baakuggyako gavumenti ya Museveni mu kalulu akajja ekintu kyonna ekiri NRM leaning oba wakitiibwa oba wamasappe oba wamakonkome oba waki kasita tuba tumulaga kammase. Museveni yagenda mu nsiko n'attabaga abaganda miliyoni emu nga bamaze omulisa teyabalaga masse. Why do you show masse to those fools? Ekigambo kye bayita sympathy kiraga omulabawo kibi nnyo mu politics
Museveni yatutialaga Baganda sympathy nakati achabatta. Omuntu alidde sente okumulaga ati musupportinga ebintu bya kabaka nayimira nayogera arrogant tetwagala gali zammwe. That means tabaagala just mwesibako bwesibi. Emisinde gisobola okubeera nga tetugenze. Yes, tuba tusupportinga Obuganda Ssaabasajja Kabaka naye ekifaana kye batulaga after reception nga tubakubye mu kiba kibi nnyo, tebakwagala, tebajja twagala. We are in occupation with the camouflagers who camouflage the Ugandans. These are Rwandese. They can't love us because they know their mission is to take over our country. That's why they are using Ministry of Lands. They are using forces to kill, to grab land. Yenekola jibakolamu. Mwenemonako mulage simanyi mayiga tabagalangako. Yensonga lwaki awa airpule Banyarwanda banne okuli Masiyasi Mpuga Bedi Bwani Kabambwate Pama bandi bonna ne bajja ku radio mwete bajibawa. Natukana okuwa babadde tebajja ku radio bannalwe yiso basimaba nodiro musajja amanyikidwa Papulikale naye yabadde emisinde. Kijambija Kawenkene yabadde nemisinde yazina agula n'emijoze Mengo. Christopher Damolira Mariamu Christopher yabadde ye Mengo yaguze emijozi mu misinde abaddeyo nenga yasinze okutta abaana ba Buganda basinga obungi avuuka ebitundu nkaaga ku buli 100 yabasse. Namwe nga mugenda mu ekyo. Atakwagala batakwagala ne bwona omufaananiro otyo omuntu oba yakukoowa talikutte. Tulina okutandika okulaga karakita nti gundi oliwa NRM sirina kyenkwetaaza wadde ki period. Then we shall prosper. But batutuna kasympathy ako n'okulaga mbega mugambire ogundi oli mbega genda. It's time to dismiss abantu ba NRM leaning. Nemu screening y'okugaba kadi enable atabadde omutandikwa nga tuli mu struggle nga zebuzi within this ending month okutuuka elections. Temutegana wadde okumukkiriza okuba posta mbu ya national platform batawanya mu busenge jasimi mbukumuntu ezo mbwazaane. Tulina abantu bafulingi n'abadde from 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 nakati weerali. Omuntu yazze emyezi 4 akubise posta ayimirira ate ku magulu ge nga batana kyakula ku lw'enkyukakyuka. Tuyiga okugoba. Anyampye gendo nyampire wala period wate tukwetaaga otukoyo tufuulira. Omubbi gendo bire wala period tetwagala kumala buddeko. Nebo tuleka abantu bakozesa advantage bana abantu baswala. Buli lwotegera nti yabbye yali desereza government n'omulekawo ng'ali liiningi. Bannayuganda mbali gali bantu bakugula bakubuza on a child eventually to president. Let me tell you one thing publicly. Robert Kyagulanyi Center mu Pulenze wa president. Asobola okuwa ekifaananyi n'okitwala nga bw'oyagala. Nekyabalina mutima kirala nnyo abakolekedde public. But ekizibu kya public mulimu batasobola kutegeera message. Ng'Abaganda baali batasobola kulaba obunene bwa Ssaabasajja Kabaka wabalaga nti ali mu buwange era ali mu buzibu. N'abo gye Mr. President Kyagulanyi Center muganda wange mukoddomi wange omukulembeze wange. Bannayuganda abasinga obungi tebasoma bubonero. Era abamu ku ground bamanyi nti abantu mukolagana nabo. Naye ng'ate abantu bano bakyamu. Era bakyayita bammemba ba National Platform nga balina ebisinde ebirala nga baguddewo n'era bakyayita ba National Platform. Ne bambega tubagambye day and night muganye okuactivating code y'okubagoba era mukyali nabo mutambula nabo. That is wrong. Tuyiga okukyawa tuyiga okugoba. Museveni tactic yakugamba whenever I just detect or smell that you are against me or my struggle. Takuleka. That's how I survived for all this time.
So tunabeera nga tumanti gundi mulabe. We know how to are going to handle them or to deal with. Omulaba ategeera nti omutegedde. N'omuleka abeere close naawe. Babeera ne tactics ate endala. Yeggwa mutegedde tagenda kuwabudde. Agenda okutandika okusensera abatamutegedde. Mufune grudges between you nabali basensedde mweyawulemu. Wamutegedde. Boleka omulabewo gw'obadde omanyi temulabewo. Noga agira abeera w'omulabira, yes, ogenda mulabira awo. Gwe tagenda kuddamu kufokasinga ku agenda kufokasinga ku bantu abali bali mu kibiina. Atandika okubasensera agule trustees abwe. Kati gwe ovayo bagamba nti omuntu mukyamu bali abakugoberera n'abakulembeza mu beyasensera mugenda kufuna okwawukana mu ndowooza kubanga olwedde abasensedde mwawukandemu awo. Nesinga omutegedde wano nga kundi please wano tuli mu revolution yakujjako mu 7 bw'oba alya ssente zo oba wakyama genda tetukwetaaga. Tulina constituency ziriko abantu 6 abagenda okwesimba nga nabo tetubabaza buzzi nga babadde bakansangwawo. Tuba tuli muzanyi batwagala kujjako mu 7. Nebo jano ku social media kati eri divided. Eri abantu nga abantu batumenti banyamba. They are still with us. Balaganti balina ffe. But they are spending money nga baziwa ba comrades abali gali babatamanyi. Nti abantu bano bachawo. They pretend bachali naffe. Kati fwe tujjo baga nti abantu bagati ate mwawula mu struggle muli bachamu ono muntu waffe kumbe bo ye tactic gye bakozeseeyo. Kale mumuntegedde no waggulu kati nze kanze nalyo kasensera buli bwomu nga baga basente. Ogendo tuko kwagala omwejjako ng'already yakusakolinze dda ayina abantu abakugoberera nga mugenda mubaawula mbwe muti. Olaba kati gwe bakufuula omukyamu gwe yasirika ataakolerawo action gwe omuntu oyo bakufuula omukyamu nti oli mukyamu kubanga ono amaze obbawa ssente amaze obbawulira buli kimu adisizi ze bakutte. That's the problem we are facing right now. Tulina crisis mu national wide mu management eya national platform ekyetaaga okunogera eddagala nga bukyali before the elections. Bino manya muyinzo abamujja bitegererawo ambijja batwala budde okutegeera abamuyinzo bikola vice versa kifule muga nti balumbu yagambibwa ati alumba bakulembeze no simba bakulembeze. Nina experience mu politics, nina experience mu crisis management. Ompulira bulungi nnyo. I know how to deal with the spies. Kati bwembaga ebintu bino mbibagamba with the experience n'okubategeeza gwatamanyi nekojja kujja oyombe olw'okuba nkugambye ekigambo nga tokitegeera gw'okifuule nga bw'okyagala. Tuvuddewo. Kati right now njala kuzanya ddoboozi lya comrade wange ono amayita Smallville. Omanyi radio sikyaziwuliza simanyi CBS ani ne CBS yennyini BBC yennyini yeri mu kuba omwana wa Buganda. Kanzanye eddoboozi lye lino. Era yeranga Buganda North, Buganda West, Buganda South. Mu programu zaabo. Wulira bulungi nnyo. CBS FM yemu ku radio zikati ezisimbye amakanda mu kukutula mu Buganda. Wuliriza CBS FM ey'amayiga yemu ku radio ezisimbye amakanda mu kukutula mu Buganda. Bwe baba
basoma ebirango babyawuddemu basoma ebya Buganda North ne Buganda South CBS FM ebirango okuva mu Buganda North babyawulamu ne basooka babisoma then ne baddamu ne basoma ebya Buganda South. Tuli eno tulwanyisa butakutula mu Buganda Mayiga ali mu kulwana kulaba nga Buganda ekutukamu kino kitalo akasajja tukabagambidde ebbanga nti kana akasajja kabano ayesitewulira CBS yesimbye amakanda mu kukutula mu Buganda era abantu b'omu byalo beewuunya okulya CBS ng'esoma ebirango bya Buganda North ne Buganda South. CBS yabikutulamu. CBS FM Radio Mayiga gye bayita Radio Buganda ey'obujjajja bwammwe gyeri mu kukutula mu Buganda kati basoma ebirango wano ne basoma ebirango wali lwowulira nonsense gwe bali mu kusoma n'osoberwa busoberu babyawulamu dda balina ebya Buganda South n'ebya Buganda North. Mayiga kati yatambuza mu ngeri y'okukutula mu Buganda tugikutuddemu tutya oba kati Mayiga yagwa mu Buganda ki oba ekisoma ebirango kyo kigwa mu Buganda ki oba CBS kati yeri mu Buganda ki era bwe naaba etegeka enkuka egenda kuyita bantu ba mu Buganda ki era n'ekibuuzo kakati Buganda South kabaka gyakulembera oba Buganda Mayiga otujoze kasiraani gwe banna kasajja gwe kyoteekoze mu Buganda tuli kujjukira abaana bo mukazi wo n'abakusemberedde mwekoze ebintu ebirango ku CBS bya Buganda North na Buganda South really kati kiki bali mu kusiiga mu bantu b'omu byalo waffe tetukyawuliriza birango tetujja bisubu lozo kitegedde gwe agoberera ebigenda maaso ku mainstream media mu Uganda CBS ewadde nnyo eyapule buli ewali agenti wa Mayiga ewali agenti wa Mpuuga neba deep in village bali coding information bagireta ku CBS ne ku BBS gendo ononye eyakyagulanye weri nenga bonna bana abamayiga bagandi balwanyisa Museveni which is not true bakozi ba Museveni ono Mpuuga maana yatuse n'okuwandiika petitions yawandiika zamulemye okutwala mu parliament yazitutte ku NRM naziwa ministers wa Dani yaziwadde Kiwanda Suubi odira otya mujja ebintu Mayiga byonna ebintu Mpuuga byonna bibitu yawandiika simanyi okulina mu parliament simanyi ebyokukyusa ebyokulonda byonna yakutte engabo yabidraftinga byonna n'akwata kopi n'agenda ku media center ya Uganda n'asangayo Kiwanda Suubi n'abimuwa nti babiyitemu babigambe Museveni nti bisobola okukyusa mukulu teri mukazi mujja ayagaliza mukazi munne kubeera mufumbo era teri mukazi mujja awa mukazi mujja munne magezi ku musajja oba mufumbo bwe ati gwodiremo wandiise ebintu obiwandiise obiwe Kiwanda Suubi babisomo bisobola bayamba boyagala okujjako boyi gwe bogamba oyagala bajjako oba wandikidde proposal bills ozibaka bazisome bazitune whether it can work okubajja mu buyinza basi basagona basiba Namboze Mpuuga tebamusibaako Mayiga tebamusibaako Emmengo tebasibanga ku Mayiga tebasibanga ku Mpuuga tebasibanga ku Abedi Bwanika Kaberembwa tekamwa Kabere Mabikye Kabere ka group ka bajja baka training baka positioning lwakuba nti public eganyo kagula abali ku mulamwa batuufu bajja battibwa basibwa bajibaako ebintu babafa era mukyali ku ekyo mujja kitegeera fere tulina buzibu tujja bibaga mujja biwulira picha agenda mu maaso kati natumye abantu okunkolera profile ya
waliwo bwe nayogedde ku Mike Mukula abantu bangi bakoze nnyo research about Mike Mukula mu dakiika 10 nsaba temuvaako muwulirize maama wange ono yakoze research yo bulungi nnyo wabula naawe bw'omaliza okulya voice note eno njagala naawe ogenda okola research owwo abantu bangi abalinga Mike Mukula abeefuula nti bali mu bitundu ebyo naye nga si baayo wuliriza bulungi nnyo. Owaye Katikkiro waffe Mukuuma Luganda kulamusizzaako nansonyiwa okujja mu budde bwe buti nze essaawa zintera okufunira ku obudde bwange kale bwempita obw'eddembe mu kusinziira ku mirimu gyange nga bwe gitambula olumu mwenyusa essaawa 3 olumu mwenyuse bwe zityo naye obudde bwe buti ntera nnyo okubeerako n'obudde nze omanyi nze mulwanyi wa wano ebungereza mulwanyi wa wano ebungereza omanyi bulungi najja netunyumyanyumyako ku nsonga ezaaliwo kuba wali okubya omulanga gwe twali tetulabye mu kiseera ekyo naye era ebbanga teryayita ddene ebintu biwali nga bwe wali wabitugamba ne tubiraba naye leero ekinkomezzaawo gy'oli kiri ekintu kimu nti oba lwali Lwakusatu oba Lwakutaano wiiki eno kale oba eggwa leero oba eweddeko naye Olwokusatu oba Lwakutaano kwezi 2 kwe kuli olunaku lwe namiisinga okulaba naye ndowooza zombi nazimiisinga. Olwokutaano nakomawo awaka ng'omutwe gunnuma nga nkooye kugamba nali ntambudde olugendo biki omusana gutandise okwaka ate omanyi nti weather bw'ekyuka kugamba kitukuba kituleetera ebisenyiga biki bifuba hefipa bwe bityo so nabadde nga sewulira bulungi ng'omutwe gunnumira nengenda nempumulako ate mu ssaawa zino ensonyi sikuwuliriza naye ate eyo vidiyo si eya yesterday si eya Friday eyo vidiyo oteekeddwa okuba nga yali ya Wednesday kuba ne Wednesday twalina meeting nga bwe tutambuza chapter 1 twalina meeting so nenkumisinga kati nzirayo nentandikira awo okulaba nsooke ngisagala kumisinga nzizibanga lesoni ndi mu ssomero bw'omisingamu olumu biyinza obutakola miningi oba kugamba biyinza obutakwatagana bulungi nobeera n'emisingiri nti kubanga obeera oyosezza so nazeeyo okuva awo kuba eya Sande nali nagiwulira kati nenga niyeeno naye kati kwekuddayo kuyolwokusatu sobola okukwatagana ne bannange naye olina ebintu byeyogeddeko ne binshokinga ng'ate bituufu ayogedde ku bannalwanda abajja mu Uganda mu wakati w'omwaka 57 58 owe watyo naye nsooka nenzirukira ku profile ya Mike Mukula enfaanana tetubuuza era ogiraba okuwasa kwa muwala we kiri shocking kizibu nnyo abaami abafu okugenda tenonooza n'ogenda eyo tetuganye mwebali naye bujjamu bwebati bwebati era ndooza ffe aba wano mu central wano mu east central wano ne mu west tubadde tulina omuzoogo ogw'okuleeta ebiwala ebinyalwanda biki ebyo naye abantu b'engulu eyo tebabaddeemu nnyo na mululu okutwaliza awamu tebabadde namululu ogwo kwegamba nga tebajja nnyo mwabo abantu sikyo kyambikudde obwongo naye ate bweyongedde okusiba omusajja ono nenzirukirako kugundiye ku profile ye mu Wikipedia nga nti ne bannange tikyono wangaala nnyo kuba bwona owangaala tujja kumanya bingi nnyo tikya bw'obanga obadde tonnaba kuyitayo oyongere okukenkuka oba okubaako ate kirala kyolaba osanga nze kisirabye naye nze kankubuulira ebyendabye
bwogenda ku profile ya Mukula ojja kusanga bagamba yazalibwa 1956 olunaku ne balukuwa mu ddwaliro ery'e Nairobi. Okay, bannayuganda bameka mu biseera ebyo abalekangawo amalwaliro gaffe agaali amalungi mu myaka gya 5 egyaliko mu mirembe gy'abazungu ate ne bagenda babazaalira ebunaayira. Okay, kale ekyo kankireka ne bakugamba nti omwana ono yasomera mu local schools, several local schools, tebazoogera. Jjukira ng'eyo tesosolo ti wawawawalingayo amasomero nga Ngora nga agaali ng'ag'ebbeeyi ng'era buli omu akugamba owulira essomero Ngora High ago ng'era buli omu awulira nga amasomero ago Teso High, Ngora High, simanya wa gaali ngayo addu ku UCC ng'era ogawulira Gulu Secret Heart buli district yalina essomero ng'era oliwulira eno otegeera kimaze enviiri ku mutwe ye teyayitako mwago n'erimu yadde ka nasale yadde ka primary wabula bakugambye he was in several local schools ze batasobola kwogera kunokolayo n'essomero n'erimu tikya gwe watugamba tubikuko obwongo era ekyo nakikwata ekyo kirina kyekimbikulidde obwongo kyogamba gwe tomanyi essomero lirya primary lye wasomeramu ate erya secondary nalyo baalirabira nga certificate zaffe omwana bw'aba atudde senior 4 bakulondoola ne bagoberera senior 6 paka institution gy'oba ogenzeemu ono taliiko primary taliiko secondary taliiko institution yonna gye yagenda mu Uganda wabula yadduka emisinde tikya gwe tugamba tubikuko obwongo nadduka ne bamugjawo awo amangu ago awatali kimugoba ne bamutwala Nairobi Flying School. Bamutwala batya Nairobi Flying School ng'omuteeso mwennyini mu tteeso mu Soroti waliwo Flying School waayo ye Nairobi ku mulembe gw'omuzungu waayi eye Nairobi kiki ekiri awo kiki ekyali kimugoba bakule oyagadde osoma obwa piloti omuteeso Soroti Flying School eri mu buteeso omuteeso lwaki teyagenda n'asomera mu Soroti Flying School instead ne bamukulubusa ne bamusaza ensalo za Uganda ne bamutwala Nairobi ku ddiiro ki tikya ekyo kyo nkikulekedde mwabakeekufu mu bitegero tusinga naye nze ku bwongo obwange waliwo akabuuza ekyo kyo nkikulekedde tuvaawo ne badda ku bazadde be tebaboogerako taliiko taata taliiko maama tikyanze embuuzo Munnayuganda kyataliiko kale sijja kugamba nti bamulekwa tebaliiyo naye ne bajjaja nibo ne babula jjukira nga buli omu agamba mu Uganda mu Buganda ogamba ndi mutabani wa gundi muzzukulu wa gundi muzzukulu wa gundi muzzukulu wa gundi yebase gundi asibuka mu lunyiri lwa gundi mu musibbe eriwo erisiga wano netulanya tebayita okutambula ng'Omuganda era omusoga bwalanya n'Omuganda bwalanya n'Omunyankole bwalanya ffenna buli kisinnansangwa alanya bwakikola kisinziira mu ki naye era akulaga nti emabega we eriyo bajjajja nga 2 3 oba lwakiri paka ku ffeffe abaliwo ffe ebiseera ebyo abakyala baazaalanga bawala bato bali mu myaka 18 abiri awo tuli 5th generation nze nsobola okulaga bajjajja bange nga 7 emabega nga nanya ku saidi zombi ebujjajja n'ebukojja Maike Mukula ataliiko taata ataliiko maama ataliiko jjajja ataliiko jjajja wa jjajjaawe ye yava mu ggulu nga kintu n'agwa ku ttaka tikya gwe mugezi asinga okuntegeera mu nsonga zino
wabula ekyo nkikulekedde kirowoozeeko oyo yaani ye Mike Mukula. Kakati omukyalo ono Pasisi Namuganza, simanya Namuganza, kojjange muto wa nnyabo yaŋŋamba omwaka oguwedde mulinayo muganda waffe Pasisi Namuganza, olinayo muganda waffe, nemubuuza nti muganda wammwe ku ddiiru ki? Nti twamuzuula nga bakitaffe lwaki kuba jjajjange taata wa maama wange yali musajja mulamuzi awo ku Buganda Road Court. Amayitirege omukululiro gwe awo gundi awo ku Buganda Road Court yaliwo okumala emyaka ndowooza nga 15 wakati w'emyaka 15 18 kuba obulamuzi bukola emyaka 25 era amanyitiddwa. Naye yavaako awo ne bamutwalako embaali teyalwayo nnyo, amalayo ndowooza oba mwaka gumu oba ebiri ne bamuggyawo ne bamutwala. Emboozi mpanvu tuyinza obutagimalaako olw'obudde, wabula njagala okubategeeza ekigambo kimu. Buli muntu yenna bw'oba odiringa n'abantu mutandika obbeetegereza obuva obwona buddo. Abanyarwanda bangi basensera akabano kangi, era kyovula nti basinga obuliri tasobola kukubuulira jjajjaawo wa kitaawe wadde okubuulira ensimbi gye yazijja, naye nga abantu abo bwe bate bali. Olw'ensonga eyo program sigenda kusukka wano. Njala obbagaliza okubeera okulungi ne weekend ennungi. Mukama bankubira tujja sekana ku Lwokusatu saa 2 okujja nga lwo special news oba special information erebeezebwa breaking news n'enzija mwezi ennaku, naye for God and my country mwebale kubeerako video wedde. Mukama bankuumire nga nfundikira video eno. Njala okwagaliza emirembe n'obukuumi Ssaabasajja Kabaka era n'okuyozaayoza mu myaka gyo 7 egy'obuto. Mukama akuwangaaze weebereremu, ate tunuulira ekifaananyi kya Buganda ekijja mu maaso butya bwe kiyimiridde. Abaganda ebibuuzo balina bingi naye ng'ate ansa nabo balina ntono, olw'ensonga basinga obungi nabo tebamanyi. Kale kulwa Katonda n'ensi eno video wedde. Mukama bankuumire, mweraba.